Let my people go a campaign once umbrella ya 40 days of Exodus. Abana ba Israeli bwe bali bava mu buddu nga bagenda ewaka. Wadde nga bali balina otambulirawo ennaku 40 kyabatwalira emyaka 4 olw'empaka obutakkiriza okwemulugunya n'obutassa kimu. Ffenno twagamba nti nedda waliwe batya okuyita olw'abajaasi abafirisuuti empologoma n'ebisolo ebyobulabe ebyaliwo ffe tugenda okuyita paka Kammengo banga ddene tuze nga tutambula paka wano. Twebaza Mukama olw'omukwano gwo olw'ekisa kyo, twebaza Mukama olw'obulamu bwo era twebaza Mukama olw'okubeerawo ku bulamu bwaffe. Bino byetutuuseeko leero byetukola leero twandibikoze nga toliiwo, obadde kyakulabirako obadde musumba mulungi gye tuli era otwagaziza Katondawo. Ebikolwa ebyekisa byokoze ebitukuumidde mu kutambulira mu kkubo lyetutambuliramu leero buli tulowooza kukwagalako ku kisa kyo ne tugamba nti nedda bwe twekwata obubi nno tuba tuyiye abantu bangi. So nyongera okukujjukiza gwe Mwana Katonda ali atugobera nti ekikolwa ky'okola ekirungi ku kyalo kyo kyanditaasa omwoyo obubbi, kyanditaasa omwoyo obulogo, kyanditaasa omwoyo ogumu ettima n'ebirala. Okweyisa obulungi kinsipalinga abalala okutambulira mu kubeerawo kwa Katonda. Kampeyini eno etambula, tuva wano tugenda e Kammengo, tuva mu bupangisa tugenda ewaffe. Ewammwe tewaba wabi, tewaba wala, era ewalungi tewaba wammwe. Obuweereza buno bwe buli kati wafunze. Twebaza Mukama sofa olw'omukono gwatutuusizzaako ng'ayita mu gwe atugoberera, era nga bwe tweyama buli Sande wiiki ng'eggwako tujja ne tulambika wiiki yaffe nga bw'etambudde n'essente ze tubulayo. Tutunono olwaleero wiiki yaffe ey'okusatu tufunye emitwalo 9,200 okuva ewa Shakira eyo nno emuluka y'omusenyu emu. 2,000 ezo zijjako yeyaga nti nedda bannange nze nguze emuluka y'omusenyu nalikako nezijjako. Waawo. Omuyimbi w'eggwanga legendary Clever J n'atuwa emitwalo 2. Clever J Mukama akuwa omukisa. Wootodde ayiweewo wiiyi byonna ebikumenya omutima abigonze ngera bwagenda okukola ku mutima gwa Shakira. Olivia Nanyange n'atuwa emitwalo 50. Waawo, mukwano gwaffe oyo banga ddene tuze tutambula naye banga ddene azaatwesiga banga ddene alabikidde mu mboozi zaffe n'okutuzaamu amaanyi mu ngeri emu oba endala. Nalumansi n'atuwa 50,000. Waawo, Mukama akuwa omukisa Nalumansi. Twagala buli kirwadde ekikuluma, ebbula ly'emirimu, obuyinike, mu buli kyokwatako akitwale ng'ayitamu ensigo gy'otodde nga bw'agenda okukolera Olivia Nanyange. Ebimulumya omutima, ebimuyuuza byonna abyoze mu bulamu bwe addemu atukule ng'era omuzira bwe guba ku ttaka mu biseera byagwo. Brian CEO Sebra n'atuwa emitwalo 10. Sebra Property Masters n'atuwa emitwalo 10. Brian CEO wa Sebra Property Masters atwadde emitwalo 10. Bano no badiringa mugula amataka okuzimba n'ebirala tujja kubanjula ku platform eno mu butongole. Mukama akuwa omukisa. Toto netufuna emitwalo 7,7. Toto ya wiiki ey'okusatu tufunye emitwalo 7,7. Ku miliyoni 5 wiiki ey'okubiriza yatulekera bwe tulaka emitwalo 7,7 ne tuba twetaaga miliyoni 4,620,000. Tusenvula ebbanga lyaffe likendedde ery'okuba wano tukyaweza mwezi naye tutambula. Singa tutambula bwe tuti tugenda kubimegga. Main building kati etuwanja miliyoni 4,620,000. Toilet tunagikwatako etubanja obukadde 3.5. Lwaki toilet yaffe ya bbeeyi nnyo nti twandibadde tusima zino ez'okusitamako naye olw'embeera gye tubeeramu wano n'abaana baffe tesoboka. Abaana be tulina abasinga bali special twaginako ko wano ne tugiziba
lwaki nti osanga omu nga ataataddemu kigere mu toilet ng'olyagala sonseka mu mutwe kubanga abaana baffe tebalinganga abamu tebalinganga abaana balala so ate n'abalala baba n'endwadde enzibu ennyo kakati nga twetaaga zino toilet ez'okuyiwamu obuyiyi amazzi n'ezisobola okutangira abamu ate okwagala okugigwamu so okwewala ebyo twasalawo nti nedda katukozese bayo toilet abaana bano nti munnaffe omu ne bwagiteekamu ekigere tekiyitamu munnaffe omu ne bwayagala ogiteekamu omutwe teguyitamu ensonga lwaki ya bukadde 3.5 so n'ey'okusima yandibadde leesimu naye ate ku lw'obuyonjo okwewala endwadde n'ebizibu twasalawo nti nedda engeri gye tuli nti famire yaffe erimu abantu ab'enjawulo bangi katugende n'eyo omwana Katonda ali eyo nziramu okukujjukiza nti buli bw'otoola oba onyweza enjiri nziramu okukujjukiza nti buli bw'otoola oba weegombesa abantu abalala abaasenga ettima n'obukyayi okugezaako omukwano gwa bbeeyi wadde nga ate ekyennaku beemu ku mitwe ebikyasinza okuba cheap omukwano gwa bbeeyi aguyina abatagambwako naye ate beemu ku byamaguzi ebikyasinza okugulwa layisi buli muntu yenna agwa affordinga tunakolya bannaffe abo bonna abaafuula okuyamba expensive kuyamba tekubanko kwa bbeeyi ng'era omukwano bwe gutali gwa bbeeyi ng'ovudde ku buyinike ssente bwereeta n'ebirala naye ate okuyamba kutandikira ddala ku ebyo Katonda bye yatutonda nabyo smile ennyungi bw'ogiwa omuntu osobola okumuwonya endwadde y'okwekubagisa haaga okuyimba ebintu bingi byesobola okukola ne kaba kaboneko okwagala eri omuntu so buli muntu yenna asobola okwaffordinga okwagala omukugu omu yagambira nti tewali mwavu nnyo atalina kyasobola kuwa munywanyi we n'esimayo n'ebula wadde nga akanyomero kano nkaweereza abo bonna era bokka abaze banyumira brandi yange bagamba nti nedda Metanirwa Bongo ebbanga lyoweereza ebigambo byoyogedde ennyimba z'oyimbye zitukutteko tujjuza okwagala kuno nze nkimanyi tugende eka Mmengo neera nkimanyi abaana bagenda okuva eka Mmengo wayise ebbanga bagenda bouncinga back bajje bakyusa ensi yaffe buli bw'oyamba omuto oba oyambye eggwanga lyo era buli bw'oyamba omuti omuto okukula oba okuza nsi yo ensi tekula bizimbe ekula ndowooza bwe tulizimba entindo ez'ebbeeyi bwe tulizimba enguudo ez'ebbeeyi n'ebizimbe ne tubirekamu abaana abatali bategeke tuliba tetunnavundira na mu ttaka nga baneiba babitubbyeko oba nga abaana babisaanyizaawo tukwatireko tutambule okubajjukizamuko wiiki eyasooka Mama Grace atuwa $5,000 Mama Adina atuwa $25,000 Client Bitawali natuwa $10,000 Linda natuwa $10,000 Josephine natuwa $10,000 ne Damali natuwa $10,000 Client Bitawali ono kafulumu kutabola ebizigo ngo ayina endwadde z'erususu ayagala omupepetta oyagala kwanjula oyina mukolo olususu lutabuse bimugaba oyagala kwerukamu kuddugalamu ndowooza abantu bati banyuma okuwagira tetwakomaawo mu second week era n'akomaawo Client Beauty World natuwa $25,000 Mama Namukwaya natuwa $20,000 Kayaga Constantine natuwa $10,000 Dr. Ande natuwa $32,000 wiiki eyasooka twafuna $9,712 wiiki ey'okubiri ne tufuna $69,000 wiiki ey'okusatu tufunye $7,117 balance gwe twatandika naye sente ze twatandika nazo twetaaga $7,000,000 kaka twetaaga $4,622,110 ddala bw'abanga oyisi Mukama kibaki yongere okutwegattako obwana buno tubutwale ewaka yongere okutwegattako ekyoto kino kituukirire ne waggulu wa byonna yongere okutwegattako tuzze ekitiibwa ky'ensi yaffe waggulu tulage abantu abo abatugamba nti nedda Abafirika tebalina kwagala nti mulimba bye mwogera byammwe ffe twagalira ddala
tebyasigalira mbazungu gye mutusindika naffe tusobola byekolerako kulatuna n'ensi yange mbaagala nnyo.